Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Nsonyiwa okubanga tubawulizaako ate era abalabi baffe abalungi aba Farm Business Uganda muli mutya? Mwebala abasubscribinga, mwebala abalayikinga, abasharinga link mutegeezaako abantu abalala ku Farm Business Uganda. Vidiyo twagala okubeenenyeza oba vidiyo zetugize nga tuta. Vidiyo ezo twazikwata dda era twabasabako ndowooza mu vidiyo ezimu ze twakwata ndoga nti mutusaasire tulina vidiyo zetugenda okuta. Naye abaana baali ku kamera jjukira vidiyo ezo zikwata kitegeeza ssente, kitegeeza obudde, biseera n'amagezi. Kwegamba kizibu nnyo okugaa nti kola ekintu nga bwezimu n'okikola. Kiraga nti ddamu kiba kikwetaagisa tokuwa obudde obulala toddemu okola ekyo ky'okoze olwaleero. So twazibirira ne ttiimu ne tugamba nti vidiyo zino tuzite buti. Kale amaloozi wadde gali wansi naye abanaalaba bajja kubeera nga wakiri balaba ne bawulirizaako. Ate ekizibu kitusanga tubesabamu essimu zaffe zibeera wansi. Kyatwagala oba okubasaba otusonyiwa y'okuuma okuli mu vidiyo eno. Abaana beerabidde okubeera nga bagula amanda ga microphone, so okuuma kungi naye tujja kulwanyisa. Vidiyo ey'olwaleero vidiyo yakwebaza abantu abakolaganye naffe 2024. Farm Business Uganda twajjanga kyekangu, so abamu tebaatutegeera naye aluusi abatulozezaako batutegedde. Vidiyo eno egenda kubeeramu okwebaza bakirayanti be twakolera pulojekiti era nga tugenda kwogera erinnya limulimu n'ekyo nanti ki kye twakola. Tetugenda kwogera bazze nga mutugulako enkuku, tetugenda kwogera bazze nga batugulako ndowooza ensukusa kuba bubangi. Nza nja kujjamu bantu bangi batuguzeeko ensukusa, endokwa ez'obutunda, enkoko, amagi, empunu ze tuyita embizzi, abo bangi. Abazze ne basasula se ne tubasomesa, abo bangi.
Kakati vidiyo eno teriimu kwogera bazze naye kusima no batukolaganye naffe abatuwadde projekiti tuzikola naye twagala n'okusiima buli muntu yenna eyali atuwadde ku ssente yo nga Farm Business Uganda nga tuyanda Kevima Training Center Uganda Limited jijja n'okubanga tubeebaza ne ttiimu yonna mwebale kwaga naffe omwaka ogwa 2024 eri abasooka okulaga naffe nga batuwulira ku radio nga tunajja ku online abo bangi abo bangi kubanga batugulangako nkoko oluusi abatuwuliriza nga batugulangako bitooke batuwulizanga ku radio nga tunajja ku online oba tunajja ku TV so kakati nga tunabagenda tetunaba kujja ku internet oba ku YouTube nanti so twagala okubeebaza bakira nti baffe mwenna abakolaganye naffe namwe abaze ntubawo ku magezi namwe abatatutegedde nga muze nga mwagala wulira kirala namwe abaze nga mina kyemwagala ate ffe ntubakyusa ntubaza ku kirala oba netubanga tetukwataganye twagala obeetondera n'okubeebaza nti mwebale kubeera nga mutugumiikiriza Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi ffe twagala tetujja kunonooza tetwajja noonya views ffe vidiyo zaffe tubeera bamativu nti vidiyo zaffe zetwalanika nazo zezikyayo tetudiriitinga ngayo wadde vidiyo za tetujja diriitinga wadde neki lwaki kubanga ffe tukola mulimu ate era kuyitibwa so njagala kwebaza buli muntu yenna eyali atusindikidde ku ssente eyali atunoonyezaako mu inbox eyali atuwadde ku ssente yo n'abakomentinga omanye abakomentinga mulimu beegenti mulimu abajja nandikyajja abeeko kyayogera oba mmwe aloze nawe muyinza okumuliramu mu komenti ekitasoboka netusobola kukola ffe ng'abalala bakola ki ng'abalala bakola so vidiyo eno yakwebaza abantu abakolaganye naffe nga Farm Business Uganda nga tubeebaza nti mwebale nnyo naye tugenda yakwebaza ate era okwebaza ntu betukoledde projekiti ng'olese ŋŋambye bano batukimya ebitooke batuze tuwagira kima bukopo batujje tuwagira kima magi batukimya bubizibuto abo tobala abo tokola ki tobala batuguze butabo batuguze zifomula batusindise sente tukusomesaako mu inbox engeri gyinza okulimamu bakulundamu abo tobala every client eyali akolaganyeko ne Farm Business Uganda kulwa Farm Business Uganda oba kulwanda Kevima Training Center Uganda Limited ekitongole ekitwala twagala okubeera nga tukwebaliza ddala nnyo ddala mu mbeera efaananako bwetyo akati abantu bano tetugenda kwogera mannya gaabwe betukwedde projekiti 2024 ng'ate n'abamu tukyazitwala mu maaso ngenda kubuulira obuzibu n'obulungi bwe tusanga mu bakirayanti bano eri abataali bangu naye bakirandi bafambi bambadde bangu nkubuulire buli kirandi ngenda mukunyonyola so abantu si bangi nnyo nno bayiramu si bangi nnyo nkiddamu abantu betukwedde projekiti ng'olese abazze abo bangi omanyi okutegeera gwa njawulo abantu abazze ne batugulako enkoko abo tobala bika byonna abazze ne batugulako ebitooke tobala abazze ne batugulako embizi tobala abazze ne bajja mu inbox ne basasula emitwalo egy'esatu olw'essimu abajja mu inbox mugimanyi oba emitwalo 2 ekitundu oba omutwalo 1 ekitundu ofuna amagezi abo tobala enamba togibala abantu bangi nnyo nammwe abaali batubuusabuusa nga mwalema okolagana naffe 2024 bambi naffe tunakwala era nammwe tubeebaza kubanga mwatusumbuwa nnyo omuntu ajja mu inbox yala kunkolera kino abo bangi abatusumbuwa kale obusumbuye nammwe twagala okubeebaza kubanga bo be bangi oli ajja n'akyamuka najjalira n'abamu babasindika bambi amu baba beejenti ne babasindika etuli mu field nga tukola ekintu kyekimu najja abazanyire ku bwongo naye bambi mwebale naffe tuli bagezi no ku biseera ebisinga ndoza era twatereezaamu
omuntu ajja nga ali serious tumutegeera nazzo tuzanyira ku bwongo kiba nti ffenna tuba twalira mu gundi nti buli omu tumutwala ku bwa serious bwenga bwali. So nammwe abali balowooza twesiga ne mutafwesiga twagala okubeera nga tubeebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala data n'ebiseera na buli kimu kye mwatutwalira naffe ate twakutegeera oluusi tetwandikutegedde. So twagala okubeera nga tubeebaza nti mwebale nnyo naye be tuwadde amagezi ne Musima Farm Business Uganda twagala okubeera nga twebaza ne ttiimu yonna gye nkoze nayo 224 twagala okuba nga njagala kuba nga njebaza mbeera efana kati bano kati waliwo kira nti bafaananya amannya waliwo kira nti bafaananya amannya naye ndowooza nja kubeera nga ngatereeza nja kuba nga twebaza kiraya nti bamuyita Mary. Madam Mary oyo tutambula naye era tukyatambula naye. Madam Mary twagala okwebaza nga Farm Business Uganda ku Rwanda Kevima Training Center Uganda Limited. Webale nnyo kubanga okolaganye naffe n'otwesiga omukyalo ono atwesigisa ssente nnyingi nnyo 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 nnyo. Ndowooza y'omu ku bakirayanti abatuwa ssente nnyingi. Kumpi Mary ono Madam Mary ono buli wiiki oba tetugeze buli luvannyuma bbanga tunatuwa ssente nnyingi. Bwe tuba nga tanise ku kintu ssente z'abasindike naye tetumulabangako. Nkiddamu abantu bekolagana bambi tetubalabangako. Bano benkusomera sirabangako wadde n'oku. N'omu gwe ngendo bagamba yadda naye sigendangayo mulaba. Kati bano bakiraya nti tetubalabangako tukuba kwadde projekiti nga tebali mu Uganda. Madam Mary ndowooza ali London oli London naye ndowooza avaayo nadda ali ludda wajja tubanga tuya twagala okwebaza Madam Mary oyo tukyatambula naye kubanga tukyakola bingi era projekiti mujja ziraba kuno bwembanga kyengezako bagamba mugenda ku video ze bataddeyo abamu ze muli kompanyi ez'amaloboozi ennyumba ezo ze mulaba ez'abakozi ze twataddeyo ze twazikwata dda bayidawe twazikwata dda ennyumba zaakomerwa n'okugala ne ziggalwa kwegamba ebintu bitambula naye olw'okubanga oluusi tukiwa obudde era mujja mukya. Madam Mary twagala okwebaza tujja kwogera linnya lyakubiri ekyo twasabye. Omulala ye Madamu Afula twagala okubanga tukwebaza nga Farm Business Uganda kyono yatusindikiranga ssente bambi ne tumusimbira ebitooke ne kamuli oli Madam Mary weekayunga usoli weruweero naye nga twamukolera ne project twamugwira ndooza n'ettaka ne kayunga naye ruweero tumugulira ettaka alina project alina ettaka eddala Nakaseke kakati ali mu Luweero. So oyo project tugisetinga Luweero kati twagala okwebaza kati Madamu Afula project ye yali yakumulisimbira bitooke kumusimbira muwogo yekeeze nje mugenda ku video zino mugende muzirabe kati muzetegereze videos ezo ezamu muwogo nga tumutikka otono twafuna obuzibu yatuconnectinga ne brother we natugenda twali tugafuna emiti yasoka nagagifuna mitiyana sorry mubendo oba mitiyana nafe twagala mufunira nniwaffe kubanga tulina abalimi aga brother wange yafunidde ensawo ya mutwalo gutya ndoza yali ya mutwalo ojja kumbwira Madamu Afula ojja tubulira naye buzibu twasanga nti bulaza ne tufuna emiti nga kalwa tefere twagala kayana era bakolaganye naffe ekyo muso kitujulirako nti fere tuli bakayanyi ffe tugenda ffe kyotugambye tukasobola nti ono gwe tuwagana naffe tukuleka naye twagala okwebaza kubanga akolagana naffe. Madamu Afula ono mukambwemu naye ate naffe oluusi bw'okambwalanga naffe ate tujjayo kala yaffe oluusi omanyi bakira ti banna bamuwa kusindikira ssente asobola okubeera nga ayagala kutwalira oba kukiye kati naffe oluusi tugamba ano kira nti kinatambula bwekino bwekiti. So twagala okwebaza Madamu Afula tujja kwogera linnya ddala Afula weetegedde ne Glory kati wa Afula yatuwa ne sister we gwe bayita Gloria era ettaka eryamu gwe twalipangisa nga tebaliiwo nga bali bweru eyo mu Middle East ndowooza bali mu Middle East kakati Afula ono Madamu Afula ne Gloria kati natuwa Gloria tumuyita kasooli kati season eyo gye twasima omusana ne gwaka nnyo naye twebaza Mukama twatambula nabo. Muwogo wa Afula ndowooza Madamu Afula tugenda lya ssente za muwogo muwogo kati akuze because kubanga twamusima ndowooza gwakumeka gwali gwakusatu oba gwakubiri this year ndowooza gwali gwakusatu
So Madam Afula ne Madam Gloria nga sister wo. Madam Gloria twagala okubanga tukwebaza twagala okubanga twebaza omwatugumiikiriza obunafu bwaffe embeera zaffe obukamu bwaffe bambi Gloria mukakamu ku sister we ekyagala okibagamba muwala yali mukakamu nnyo we twakolagana nabo Madam Gloria sister wa Afula Madam Afula muto wa sister Afula naye nga bonna bawala bambi si bakati bakulu okuba tuffe tuwa abantu respect tisiga wetumuyita Madam tulowooza nti mukazi mukadde nnyo bano bawala bato okujja ku Madam Mary mukazi omukulu mukyala mukulukulu Madam Mary Madam Mary mukyala mukulukulu sibe kiri Madam Mary kakati twagala okwebaza omuwala ono bamuyita Saara Kyomuhendo simanyi Saara Kyomuhendo ono twamusimbira Meloni kuba neetonya netulwana nga bwe twalwana naluka nayagala awanike kubanga yalina gwadiringa naye gwe yatukwasa ate olinga nvuga speedi atagetinze katale ka Kenya oli kubanga okitegeera twagala okwebaza Madamu Saara Kyomuhendo jogera erinnya eryokubiri naye basaala ndoozi bayinza obutakutegeera Madamu Saara Kyomuhendo twagala okwebaza Madamu Saara oba sister wange Saara Kyomuhendo balekolagana farm business Uganda bamusimba Meloni yali mayuge yali agatutwala ewaabwe eyo mu Western ngapangisa ettaka ate natugamba nti yali yapangisa ettaka ngaebitabitugambye emayuge eyo waliwo yamudiringira ne bapangisa ettaka eyo so ebintu byali biwanvu naye twebaza Mukama nti y'omu ku kiraya nti eyakolagana naffe obulungi ate atuyisa bubi ate naffe abaayagala afune ffe tetulinamu kasajja ku mutima kyagala okwebaza omulala ye Bettina mpita Saalongo ye tayogera nange nampita Mr. Matuvu ebise bisinga mpita Saalongo ampita Saalongo Bettina ono yatuwa ne tumutera ebitooke mu Wakiseeyo ka project ya Wakiseeyo ebitooke ku ttaka eri yali aguze ku kampuni sijja jogera kubanga tetubalanga tusefere tukola gwa kulanga wano machimu Kevima Training Center na Farm Business Uganda ebinalangibwanga wano bijja bina akakwate ku Kevima fena kubanga tulina emirimu mingi training center tukola kiba nti twakola nti tuberanda Kevima Training Center kubanga n'ekyo kitukola tuli mu training so twagala okwebaza Bettina weetegedde bit sijja kwogera njogera eryokubiri babayinza obuta Bettina Namaganda Bettina Wakiso njagala okwebaza Madamu Sandu Nunampita sister we yatuwa project era ekyatambula ya butunda mujja bulaba bateekamu ebijanjaalo kakati Madamu Sandu atwagala okwebaza tiwebale kubanga okolaganya ono mukakamu ono ne Saara bali mu kategole yeemu bambi ayinza okusinikira message nalowooza onyiize najja ate neyeetonda nagansonyiwa oluusi nguddewo baddamu nalowooza nti nobati wanyiize ne badda ono ne Saara bali mu gundi yeemu Madamu Sandra ne Bettina yes ne Bettina bali mu gundi yeemu Sandra ne Bettina nani omulala namutuuseko nja mubagamba kankati oyo twagala okubanga tukwebaza Madamu Sandra Nalukenge Sandra Nalukenge twagala okubanga tukwebaza project yegera maaso ya butunda ne Kayunga twagala okwebaza Madamu Nakimbugwe oyo nno yali atuwadde project eruweero ya Kasooli zone yasooka twagala okwebaza kubanga wakolagana naffe nga Farm Business Uganda kitongole ekyabalimi n'abalunzi ku lwa Kevima Training Center Uganda Limited twagala okwebaza wetwakunyiiza mwena wetwabanyiiza mutusonyiwe kiki twayagala naye twagala okubanga tuwebaza kubanga sente z'omuntu ziwa valiyo twagala okubanga tumwebaza Mukama kubanga akolagana naffe Madamu Nakimbugwe watuwa project okusimbira Kasooli Luweero twagala okwebaza n'okutusonyiwa byonna ebyatusooka ne byetutakkiriziganya wamu twagala okubanga tukusaba otusonyiwe naye nga tukwebaza buli kira nti natumwebaza kakati twagala okwebaza kira nti nomwebaza ku lwa mama ye
Aliyeti erinnya eddala ndyerabidde ye Aliyeti kuba Aliyeti tulina mu bangi wano naye wakindeese ono obutamugatta muwala eri yatukwasa muwala we bamuyita Mirembe ndooza Keira oba omukyala yalina ndooza Keira Mirembe Keira projekiti twagiteeka mukono projekiti eno waki yatumenye etya muwala wa mukadde ono yali agala nnyo ssente kubanga twatuukako akaseera nga yagala tuvuge tutekese mukadde ssente ebintu ebyo bambi tetubyagala n'atuwa ssente endala n'alaga maama nti atuwadde ssente endala otuwadde mukadde amanyi atuwadde miliyoni ziba zaali 2 kuba projekiti yaliya zali mu miliyoni zinga 3 n'atuwako ndowooza emiliyoni yazaali n'atuwako emiliyoni ndowooza yali emu kitundu nja kujjukira mu bitabo byaffe naye twakuba twebaza n'asigaza emitwalo ameka kati ye mukadde n'amanya nti batuwadde miliyoni meka ne mugamba mukadde ffe tetusobola kulya ssente tetusobola era ffe tusobola okuddiza ssente singa tubala ebiseera byaffe netubala obudde bwaffe ne tubala ebintu byaffe byetukoze n'osasula tusobola okuga nti no naye omuwala yatuwa ssente endala n'agamba masente ajjukiramu abantu abali ebweru mulina obuzibu matube mutukonekitinga nabo omuntu omutukonekitinga naffe ye ayinza okuvuga ekigaali nga abavuga kirala kati omukyalo ono maama ono alindooza mu Amerika ali mu Amerika maama ono yali atunyigidde ayo ssente z'abanaku nemugamba mukadde ssente zebatuwa zaali ssente bweziti oba kaali kakadde kamu mitwalo 2 oba kaali kakadde kamu 5 n'agamba maama nti bamugamba nti tumuwadde ate ye maama bamugamba nti batuwa ssente maama manyi batuwa miliyoni 2 so oluusi naantu bemutukonekitingako kati ngaoyo oyo twamufunamu obuzibu bambi maama netujja kukweka twafuna obuzibu mu Madamu Keira kubanga ye bakolagana nabo gyoli looza ayagala okubeera nga abakubako nnyo ddiiru kyandaga nti nekyaka n'ebizze ng'akola ssente entuufu si zakugamba ate ffe omutima ejjaffe kyetukugambye kibeera kyekyo so tusaba otusonyiwa ebyatusobako era maama ono yali atunyiigidde naye wetwajjayo nemuga maama kisobola kubba miliyoni mu mitwalo 5 eri abantu abatuwa ssente banantu benja okusomera kati nga Madamu Mary bana abakyala bala banagundi banakimbugwe bani asoli banakimbugwe ba Sandra ba Bettina batuweereza ssente ono Bettina yatusindika ku sister we nalowooza nti tugenda babba Bettina yatusindika ku sister we kakati sister we n'agamba okolagana abantu botamanyi bajja kubba lererere oli kitegeera so bambi ffe tuli bakakamu gwe tuyite gyotuyita naye twamuswaza ndowooza era bw'atuukayo asangayo ebitooke mu mbeera efaanana so Madamu Keira maama ono Aliyeti ndowooza ajja kutegeera Mirembe Keira ye yatuvuga ekigaali ffe wikamu tujja ne twogera siriyasire twagala okwebaza Margaret olyokandoge nabita naye nga muyita kisa kya Mukama Madamu kisa kya Mukama mukyalo ono y'omu ku bakiraya vidiyo mugende ku YouTube mugirabe ebitooke bye tubalaga ebyo byali byakavaayo ebiri mu bijanjaalo yono omukyala atusindikidde ssente nga tatugamba oluusi mubeera mu byammwe omanyi bateekako ssente oluusi nga tetumanyi ogenda okukeerayo ti nga ssente omukazi yateekako ssente nga tetumanyi nakuma ani ataddeko ssente naye ono omukyala Madamu kisa kya Mukama Margaret Nabita tumukoledde projekiti ey'ebitooke tugenda mukola projekiti y'obutunda so njagala kwebaza mukyala gwe webale kubeera mukakamu gye tuli webale kkiriza kolaganako naffe era nsaba Mukama abeere ng'ayunga otukuumiramu newoolibozi bano benjogera nabo tebali mu Uganda tebali okujjako ono Bettina yatusindikira era sister we ono Madamu Mary yali atukwasizza anti we naye namugamba nti wega tukola emirimu omuntu ayitayogera mazima tukolagana naye njagala bagamba bassebo ne banyabo omuntu atayogera mazima tetukwatagana naye mwina obuzibu mu abantu abali ebweru mutugatta ku bantu naye omuntu ye nga ayagala akuba eddiiru ayagala bakozesa essente endala kati onono anti wa Madamu Mary ono
sijja kwogera netwamugamba no era namugamba yakimanyi sirikolagana naye omuntu ayeegaana ekyo gwe tuba tugenda kukolagana naawe mazima na buntu bulamu tukolaki yetukulembeza akati gwe bwojja n'ogamba nti yabo sinayogerako ko nabe ffe recording tuba nazo buli kimu gwe tulowoozanga nti yogera nange nti recording tetuzirina tuba nazo kuba tumanyi nti omuntu asobola okwefuna era ne bwogenda mu kooti tusobola okukusinga oba gwe n'otusinga kubanga ffe tujjayo amaloboozi ne tujjayo obuwandiike bwonna mu mbeera efaanana bwetu kakati nabita maggwe twagala okwebaza webale kwagala naffe 224 webale tuwa sente zammwe mutusindikidde sente nga temutumanyi bano abantu nze nagamba abantu sijja kola ku bantu bangi wakiri nkola ku batu naye ate eriyo bali abatali wano bano ba projekiti si zino bano ba projekiti si genda kubyogerako kati waliwo omukyalo omulala erinnya lyo yatugatta ku mukulu wamitaka weesi ojja kujja ntubuuli erinnya lyo netukufunira omukyalo nali Middle East erinnya lyo ndirabidde wakuba kulisi kiba tuteekako Mr. Kawesi kyobolamu omukyalo yatugatta ku Mr. Kawesi Mr. Kawesi mbabuulireko kyeyatukola Mr. Kawesi omukazi amanyi batuwadde sente obubizi bwe tusanga omukazi amanyi batuwadde sente so omukulu yatuwa sente za bitundu twatubanje omukulu sente ate ffe otukwasa omuntu kizibu okujja mu inibokisi nga tukuyingirira nti munange ate munaye sente paka we twagerako ffe munaa agamba sente zonna nazimuwa so awo ffe kasa tulabaawo nga twesikamu so madamu gwe weetegere twakuwa butunda twatugenda busimu otunda omuge mu vidiyo omukazi awadde omusajja tujja kugira butunda bwe twaba obutunda fezi yasooka ne babuteeka mu bigimusa ne bubyokya ne bakozesa onoloozi naye nga tugenda tugaa nti mu kusimba obutunda buno leka tubeerewo oba leka tugenda oba kuyesimu okubalagira nga maze obibaweereza because kubanga yali luweero ndowoozibwa nali kayunga kati nga genda mbabuulire engeri gye bakosamu gimusabya kyobutunda bwonna nosi nedda waaliwa wa mukyalo ono so Mr. Kawesi omukyalo ono okulwa Mr. Kawesi watukwasa weetegedde tunda twabutwala projekiti ye bwagenda ndooza Kitigoma ndowooza eringa mu mabira kati waliwo omukyalo omulala bamuyita Nabbumba Juliet oyo twapangisiza ettaka egundi eyo twagikozesako sizoni emu ekamuli gye twapangisa ettaka n'erya Gloria n'erya Afula madamu Afula kubanga Afula yalina ettaka ekavule mu Kamuli gye twaliteekako bitooke erya Muwogo ne Kasooli Muwogo yazali eka 4 Kasooli zali eka 3 ndowooza azali eka 2 eza Gloria ne eka 1 eyoona kakati obuzo twasanga noono bwe buliwa nga wegali nti omusana gwatusumbuwa Kasooli yali atuuse nga amaze okusiba tewali mazzi oli kubanga okitegeera tewali mazzi kakati Kasooli agize bwatyo maze omukungula kati ate bwe twateresa Kasooli mbabuli ekyaliwo bwe twakunganiza otereka Kasooli mukazi n'alwala kirakira nti bye tayagala bimanya tayagala bikola ki tayagala bimanya bwalwala amaze okulwala omwana we yalindooza mu ddwaliro emulago mutabani we ate be bamu be twakozesanga wali ne bakwata Kasooli bakira nti bamutunze ne balowooza Kasooli wange awo nendyawo ennumba nendyawo ki ennumba so njagala kubeera nga nkwebaza Madamu Juliet bwakolagana ne Farm Business Uganda ekitongole ekyabe n'abalunzi so twagala okwebaza abantu mwenna kati waliwo omukyalo omulala bamuyita Nanteza Harriet awo ebamu ku bakiraaya nti benakwata omutwe naye omanyi sitaani akola ekintu nandi kyekiyinza nandi kyokuba okumayiza nga akukyayisiza ne kiraaya nti
kakati madamu Harriet ono yatwagala nnyo yatwagala, tuguzeeko formula, tukoze atandika naffe ng'akomentinga mudamu comments ziri enkadde ezo wemula omukyala nga komenti eriko Harriet naateza natuukanga mukwata nandi kiri mu vidiyo ez'emabegako ndowooza mu mwaka guli ogwa 2023 twatuukanga n'omutumirako nga ffe tumanya ali wano Uganda, so yali bweru. Kati tutuuka atukwasa, yali akoze ne kampuni emu emiti eri wano mu Uganda, kampuni emiti egigizegiziwe ekyo twewaddeyo tugenze esente ze bamusaye tuzigize emiti tugikubye nagikaze olwokuba abantu bano bwe bategeera nti oli bweru akuggyako sente. Njagala kirayanti ajje wano mu comment betukoledde titwali tukoyingiddeko mu inbox nga tukusabiriza sente. Kirayanti omujjangu wano mu inbox ogende nti basajja mmwe mwansabiriza sente nga ffe kasitojja gye tuli banawakira nti tulinda bbanga lye sente ozirabiraawo netujja munange akati era nga tetubibasamize nti tulina emizimu egitulinye ku muntu tukutiisetiise titukole ki titukutiisetiise. So mwanyinaze ne bagana kati omukyalo ono ngenda okutuukayo amaze okunsindika ng'aliwo sisita we gwe yali atukwasiza twalina enkolagana nnene ennyo bintu bingi naye mwenyini walaba vidiyo eno ajagira naye ffe tulina ekintu kimu kasatu zuula ffe tetwagala bunnanfuusi fan bizinesi Uganda ekyo kyeri ne ttiimu gyenkola nayo mbagala kintu kimu nze tonnimba era ne babakozi nonnimba enkugoba kubanga onnimba leero enkya ojja kunnimba. Kati madamu Harriet ono n'ayagala tumutundire emiti gino bwe navuga amafuta gange nga tebampadde mafuta ngenda okutuukayo okunona emiti okulambula emiti nasangayo ate oli ng'asindiseyo omulala ng'amutaddeyo omulala awo enakoma saddamu so etugandika tusigaze omukwano omusajja nemugamba oŋŋamba oli nti tunda emiti ate neŋŋenda nenvuga amafuta gange ate nagamba munange oli eyagize munange oli awo. So twagala okwebaza madamu Harriet kubanga wewaayo nokkiriza si mukyala mubi bayira bambi kubanga lyenakolagana nabo nowakira nti si babi ono afula ono madamu afula ono sisita wange ono afula yali omukambwe kwambwe bakira nti ndowooza wakira nti baffe temuli babi bannange katula akwakira nti nga si mazibu ate afula ye yayagalanga bya supiidi si mubi naye nga ayagala bya supiidi. So n'omulala nsembayo ye maama wange n'abaterega kubanga banzaala bampologoma madamu n'abaterega yatusindikira sente mulimira kabeji yes tumusimbye tupangisiza ettaka tumaze opangisa ettaka mwesibalire buzibu twasanga bapangisako ettaka lya Sandula bano abantwala ne balowooza mpadde nnyini ttaka sente ne batabukira nnyini ttaka tukanga sinnamuwa sente tumala oligira olina ate nnyini ttaka oli yatupangisa nga bano bali muvuma n'alikyusa n'agamba sikyapa n'atuddiza ate balance n'atuwa sorry n'atuddiza sente ate bwe twali kwesoma emboga z'ono madamu maama wange n'abaterega so njagala kwebaza abantu bano bali 12 tetukoledde projekiti ng'olese abantu abatuguzeeko ebintu abo bangi nnyo sisobola kubanga mbabalayo sisobola kubanga mbamalayo naye njagala kubebaza mwenna akutte ekikumi kyo n'okitusindikira tusindikidde sente eza formula tusindikidde sente ez'amagezi basomeseza ku online tusindikidde sente eza projekiti mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda Mukama abanjagalire abampeera ennyo omukisa abansanyusize abankolera obulungi obutegerekeka antaasize famire zammwe abangabirire muyingire 2024 nga muli balamu wangulu omwaka gwa 2025 kyemukola kituukirire Mukama asangule amaziga ku mitima gyammwe
omigadde ayagala obakaabya omwaka guno, so njagala kubeera nga mbeebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala ku lwa Farm Business Uganda, ku lwa Kiriba Training Center. Bano betukoledde project naye betuguziza ebintu kati sookono waliwo yatugulako banesiswa nakwongera oza gwe twakasembayo gwe twasindikira ebitooke ebugiri muzeeyo tebu kwega abantu bangi mwesiboogeddeeko njagadde kwogerako netukoledde project netwakolaga batusindikira naye nga abantu batusindikidde esente nga temutulabako mwebala batwesize balowooza nti anakusindikira emitwalo 5 5 bantu batusindikira miliyoni zinga gwoleta mutwalo 5 mutwalo 10 mutwalo 2 era gwe tugamba no wekireke bano bantu betwogeddeko batusindikiranga sente zaabwe bambi nga nyingi batusindikiranga sente zaabwe batusindikiranga amafuta kati mu bano betukyatambula nabo ndoza mulimu Madam Mary wetukyatambula naye Madam Mary tukyatambula ne Sara ne Sandra, Madam Sandra tukyatambula ne Bettina twamalayo contract yaffe tukatulabira bulabirizi nga bamwoyo gwa ggwanga Madam Bettina ambitoyo Saalongo bambi tayinge Saalongo kakati yetampita komisa mpita Saalongo kakati ndowooza wetukyatambula nabo nabita Madam Margaret, Madam Mary, Madam Bettina tukyamugira ne Madam Sandra ndowooza bebo okujjako ne mama wange n'abaterega tusaba Katonda tuyambe kubanga gundi zaffe twaziteeka tewali mazzi sana gwatusumbuwa nnyo naye tumanyi nti ebintu byonna bikyatambula kati abo ne Madam Mary tukyatambula ddala naye bulungi nalaba kyatwegattako ewaliwo neyankubira esimu ayagala embizi obaana mwebala abantu bangi yagenda zitwala ku lumu akati bantu bangi nabale wagala vidiyo zaffe nabale zisheyalinga nabale zitegeezaako bana bannange muli akolaganye naffe nzajja mu kamera wano ku lwa Farm Business Uganda kuba enkola nabo ku ttiimu yange mwenna etukolagana nammwe twagala okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala 2025 atubeerewo obuwanguzi betwanyiiza mu tusonyiwe betwanyiiza betwatakkiriziganya kutuvugira ku sipiidiyo twagala okubeera nga tusaba okusaasirwa tusonyiire ddala kyeyalingako message eno ogiweerezeeko abantu Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gw'omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofuna amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough gw'omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi gw'omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba gw'omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95
12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752838489. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.